naye nkubuulire sitole yange esisa ate nga simanyi nakumanya wentandikira kuba nina sitole 3. Ndina gye nakulira n'engeri we nayingiramu mu kibuga engeri we nayingiramu mu kibuga tosobola kikkiriza, naye nga buli kimu kisoboka. Kati namala otesitingako nendaba nga buli kimu kisoboka, n'engeri we nalinnyamu ennyonyi okujja eno okukola. Naye obulamu buno si bwangu, wankubadde buli omu ayita mu mbeera ye, buli omu alina embeera gy'ayitamu okutuuka waali. Ekituleeta okwogera ku bintu ng'ebyo sigamba nti nooba kuba nti tuba tuli successful, yes, naye nga sometimes oba ojjayo ekifaananyi n'oyo ali mu mbeera naye abeere nga mugumu, nga asobola okukkiriza nti no, yes, asobola okubeera omuntu ow'enjawulo mu nsi eno. Nze nakulira mu famire, taata wange alina abaana 36 be tumanyiiko, naye maama wange yanzaalayo omu. N'ate ku maama waffe yatuzaala abaana 9, buli mwana taata we. Naye kye yatuyamba, ffenna yatuzaalanga n'atusuulayo mu kika kyaffe, ekyo yatuyamba. Naye omanyi omuntu okula n'otuuka mu siniya 4 naye nga tomanyi nti n'olina ne maama wo ku nsi, nga tokirootanga nako nti oba oyite omuntu yenna nti maama ku nsi. Ennaku gye nakuliramu, nakulira mu nnaku etagambika, naye Katonda oyo ajjukira abantu be. Bwe mba nkutemeddemu mu kuyingira mu kibuga nayingira 2013, naye mu kibuga omwo, ekibuga kyanjokya bannange, Uganda yanjokya Uganda yanjokya bannange, nabonaabona mu nsi eyange. Ate eno gye ndi ku kyeyo ne ntabonaabona nga ate we nabonaabona mu nsi eyange, kubanga Kampala eyokya. Abakiri mu ssaawa eno bakimanyi. Omanyi oyingira mu kibuga najjira mu kasikaati ka square n'akabulawuzi ka square, natuukira ku City Square, naye ku byonna bye nali ndina ebyali ebyange kwaliko akabulawuzi kokka ke kaali akange, naye akasimu ke nali nako ka Alcatel akasimu ako mukwano gwange yakanjazika, nagenda nako bugenzi nno, yakanjazikamu awo. Namugamba nina gwe njagala okubirako ako, nenkuulita nako bukuulisi nga takampadde nakampa. Naye simanyi nakumanya, sometimes ate wemba nga nyumya sitole yange mpulira nga nkaba n'okukaba nga maziga gampitamu. Natuukira ku City Square nga sirabangako na mmotoka nnyingi bwe zityo nga sirabango wadde na layiti. Nze nakulira mu kyalo ewa jjajja wange azaala taata, naye nga tukozesa buno bwotadde obwo obumanyi obwo bukanda obwo obutono obwo, nga basala ekikebe bwe batye ne bateekamu olutambi ne bayiwamu amafuta ne bakozesa ebyo bye twakulirako ffe. Naye natuuka ku City Square, sitole yange empanvu naye nga nkunyumiza, awamu oseka naye awamu ate n'amaziga gakuyitamu. Naye nkyebaliza Mukama nti naliko ku street, nayise bakakona musajja ku street, saakolako bwamalaaya ku street, naliko nenfa bagamba batya mu Luganda, nembonaabona n'ekibuga paka we nakiwangula. Muli ntuula nengamba n'ogamba nze alina poloti eyange ku bwange, nze ayambalako obulungi bwe nti nenyuma. Mwana wattu, sitole yange wentandika okunyumiza n'embitemaatemamu nenkunyumiza mu buto bwange n'okutuuka engeri we natuukamu okujja mu kibuga, n'engeri we nayitamu okuva mu kibuga okutuuka eno gyendi, neki kyendi.
tosobola kangambe omanyi lwaki ngamba tusobola kikkiriza kuba Katonda yekka yatutegeera naye nga byali si byangu nnyo. Kati awo simanyi sitole ki gye ntandika kunyumiza gye nakuliramu engeri weneeya. Omanyi mwana gw'abaana be basuulawo, abaana babonaabona, not all naye abaana abasinga, abaana bayita mu mbeera embi. Mu kukula okutuuka wano wende nina emyaka 25 naye naali nyambyeko kubeera nasanga mu kibuga netwekwatako nasangayo mikwano gyange just mbiyita mu short kunyumizaamu wano nasangayo nange mbu nyamba kyokka nga ayamba talina ayamba naye nga nayambako naye nga things are not easy. Kyetaaga n'ongamba nti kati saawa zino mbuulira sitole ey'okuva mu buto okutuuka wano wooli, oba okuva mu buto okwesomesa n'otuuka wooli n'ovaayo n'oyingira mu kibuga like that. Engeri wayingira mu kibuga byakutemaatemamu roughly ntemamu 2 mirundi 3. Engeri wenakulamu ne bye nabonaabona we natandika okutegeera ekirungi n'ekibi, embeera gye nayisibwamu awo, n'engeri we nasomako nentuuka mu senior 4, awo wonna nsobola okubuulira buli kimu okuva ku epaka Z. Then awo topic negwa netukwata ey'okuyingira mu kibuga. Engeri we nayingira mu kibuga, ekibuga kyanjo kyekitya nasulanga wa Mukama Katonda wange. I thank you God. I thank you so much. Kati wentandika okunyumiza engeri we nakulamu natandika okutegeera okwawula ekirungi n'ekibi. Kale ng'akaana akato naawe kuba we nali wa jjajja wange gye nakulira waliwo ba step mamu bange nga bo baazimba ku luggya, nga tata yabazimbira ku luggya. Naye we nakulakulamu ba step mamu bange bamboolanga bambi. Naye lwali lumu nembuuza jjajja nemugamba naye nze mama wange yaani? Jjajja naŋŋamba mama we yakuzaala n'akulekawo wano, tetumanyi waabwe, tetumanyi oba mulamu oba yafa, naye nga mama we yakuzaala n'akuleka, naye olina bakulu bo. Yatugambanga nti alina bakulu bo be yazaala gwe kwodda. Naŋŋamba ate olina ne muto wakuddako, be abaana bokka be tumanyi. Naye kati mu kumanya bakulu bange bano babazadde bange baali bamanyiko mukulu wange omu gwe yazunganga naye, gwe yatambulanga naye. Kati nze yanzaalawo bambi nansuulawo nga ndi oba nali mbanga wa myaka 2. Kati we nakulamu nga nkuze nga yali bajja ku 5. Kale nga ba step mamu bange bangamba ebigambo, kitegeera nga bangamba nga bakuduuladuula. Nze saalyako ku kijjuliro ne ba step mamu bange nga omanyi ebyekyalo, nga bali abaana bambala nga bamama baabwe babafaako babambaza babasomesa, naye nze nga n'engatto mu kigere sigirina. This is a reality. Nga sirina wadde engatto mu kigere, nga sirina, nga ntambuza bigere. Primary yona nagimalako nga ntambuza bigere. Naye bambi omanyi sometimes ngamba nti ono Museveni bambi afugeko wakiri ne waafugako ne bamuwaayo 5 years, more 5 years afuge, kubanga singa teyaleeta bonna basome nze nandisanzeewo okusoma, nandisomyeko nze nanditegedde n'okusoma ekipande. Kale simanyi nnyo Luzungu nga naawe omanyi ebyabona musome, naye nasomera mu primary bonna basome. Naye nga primary eyo bampa akatabo nga ka half nga ngenda n'ensoma, naye nali mugezi nnyo mu kiraasi. Kati we natuuka mu P6 ebintu nebizibuwalira bambi nga sikyabitegeera, nebinsobako nga sibitegeera. Omuntu abadde asooka n'atandika okudda wakubiri, wakusatu, wabiri, wana, third term nembeera wana. Nagenda olaba ebintu sibikenga bulungi. Naye nga taata wange nga
tanfaanako obanga tamanyi nti najjendi kuba ye yalina abakazi bangi era alina abakazi bangi kuba kati abali waka bali bana bambi n'ebintu nebinsobako byansobako nga mbeera wasemba bime nga waliwo anaafaayo waliwo anansaba lipooti newaba jjajja wange olowooza byaliko nga newemba oba nsomye oba mpise oba sibise oba lipooti yange ngyeterekera nze kennyini nga tewali asobola nakunsaba nti obampa ku lipooti yondabe nedda. Omanyi ogenda ne mulima n'olimira abantu n'ofuna ssente ezinakugulira obutabo ezinaagula bupanti manjini abaana gye bali eyo ababonaabona musajja gwese kumanyi tomanyi era I'm sorry to analyze this story to you nenkubulira story yange naye ekinkozesa kino kuwaayo ekyolabirako abaana abali eyo ababonaabona nti they are not alone. God is there for them. Katonda ono awulira. Nze nakula nga simanyi na linnya lyange nabuuzabuuzi jjajja ne mugamba jjajja tugenda akola P7 naye simanyi linnya lyange lyakubiri nzaani. N'atunula olwo olunaku senga yali akyadde n'agamba ono omwana ye erinnya lye eryokubiri yaani ne bampa Asina era nenkopaawo neŋŋamba nti yenza Asina naye munnange nembonaabona bwentyo nga bamama bange banduuladuula banvuma nga kwegamba nga banvuma kyokka nga bambi ndi Innocent sinakyemanyi nga nkaaba olumu nga ntunula waggulu neŋŋamba naye Mukama Katonda wange nava buvi waggulu n'engwa nze ntalinaako ayamba ntalina maama ntalina muganda wange mu nsi ntalina taata bangamba taata wange gyali naye wajjaakomayo abakazi bali eri tafa nayo nti oba gyendi wegamba nenkulira mu mbeera bwetyo obusente nga ngenda ku kyalo nenima ne bampa ssente 5 100 n'ogula ekitabo wawula ensi eno mwana wattu ne kati P7 registration yawe omanye bano ba primary bonna basome primary balina obusente bwe beetaaga ku registration zaali 15,000 neŋŋamba nze ngenda azijjawa okugamba jjajja agamba nze sirina ssente era mwatu yali talina ssente kubanga naye yali alima bulimi neŋŋamba nze nkoze ntya neŋŋenda nenima nenfuna registration neŋŋenda neregistaringa nempita P7 naye one process ey'okola ebigezo abaana ku kyalo omanyi abaana ku kyalo okunjeeya ne bagamba tagenda ayita biki naye n'abaana ba anti wange nga bano ba anti saaba ku kyalo ne bagamba tekagenda ayita biki naye nga mpitawo nga bange kitegeera nga abaana bange yanga omanyi obuwala obw'oku kyalo naye nga bambi nze ndi kkulu nga bagamba tajja ayita biki naye mwana wattu ebibuzo byakomawo wadde era nayitira ku kulugwenyo nayitira ku kakomo omanyi nafuna 28 omuntu eyali omugezi nga nfuna 9 nga nfuna 10 ku 10 naye omanyi abaana abo babeera mu maka nga temulimu bakadde baabwe babeera n'ekikyamu bafuna ekikyamu ku bwongo oba bakuyita batya mu luzungu bafuna ekikyamu ku bwongo kuba nze nali nga ba step mama bange banvuma bampisa bubi bambogolera olina akusanga mu kkubo n'akuvumaavuma n'akuyuzayuza n'agamba gw'otalina maama wo mu nsi biki kwegamba n'owulira nga wenna ekintu kiri ku mutima kiri ku bwongo naye nga tolina gw'ogenda akigamba wadde dakiika emu tewali afaayo weefaako gwe wekka oli mwana muto munnaaye ogenda mu secondary ewaali obuzibu awo nanoonya amasomero naye ng'amasomero ago agamwena basome nga mulimu nga basasulayo okw'obusente naye kati wano nga sinabakola nga ngenda akola nga ndi kumpi tuula exams jjajja wange yagenda n'alwala n'afa
we yafa naye olunaku lwe yagenda okufa yampitisa kuba yali mu kkoma ng'ali mu ddwaliro. Nampita n'ayogera n'essenga wange n'amugamba omwana oyo tomutanga, omwana oyo akatono k'ofuna muyambe, omwana oyo talina muzadde we mu nsi, mukulekedde naye muyambe at least asomeko. Bw'ati we yagamba ssenga wange. N'amunkwasa omukono n'aŋŋamba omwana oyo muyambe. Jjajja wange twali tetumanyi nti n'agenda kufa. N'aŋŋamba nti musaleko enjala, ne musalako enjala. Namaliriza nali ndi ku bigere, nkutte ku bigere nga yenna anyogoze. Ne ŋŋamba nange jjajja ng'anyogoze nnyo, mbu ndi mu kusala njala. Kumbe jjajja yafudde dda, oba yafa nga ndi mu kusala njala za ku mikono. Bagita mikono, siri Muganda. Naye kati we n'afa, bano baagenda omukwatako nga yafudde dda, omuntu abadde ayogera. Eyo ennaku nayo n'enkuba, n'ensooka n'entunula ne ŋŋamba nze ngenda kudda wa nze atalina ayamba, ssenga wange buno omulabye anaanyamba. Bambi n'enkola P7, ssenga wange n'akola ki? N'aŋŋamba nange ndima bulimi siri mufumbo nti omusajja ampa ssente, ssenga nga oyo yazaala mwana omu mu nsi. Naye yali nga ali bibye. Kati awo ne tuvaayo ntambula, obwo ngenda noonya ssomero mpise nfunye 28. Nze siswala kulagika okubuulira points zange. Ne tugenda obwo kiki nfunye 28 anoonya essomero. Waali obuzibu. Ntambuza bigere, ngenda mu secondary, ngenda atambuza bigere. Senga okuntulako tolina nangato, nga sirina wadde ne bwe kaba ka panti nga sikalina. Naye nga anyway nga simanyi nakumanya ng'embeera gye ndi mumbi. Senga nantunuulira, mukazi wattu naye talina. N'aŋŋamba ngenda akulekayo nno mu kyalo eyo gy'ogenda obeera. Ne tufuna essomero baali basasulako nga okulya kuli kompaluzalo, olina osasula ssente $5. Senga gye yannyambanga n'ansasulira. Naye nga najjo gyakweyiga, ng'ogenda n'ogamba senga bangobye baagala ssente, n'akugamba nze nfuniramu wa ye ssente nja kuweerera, otuuke n'ekiseera oleke nakunnyamba, oleke kummanya, okitegeera. Anyway, I'm so sorry to say that, kuba senga yannyamba nnyaawo, kuba yampanga ssente ez'okulya. Mwana wattu ng'ansasulira $5 egy'okulya. Kati awo first day ngenda ku ssomero, agendera mu bigere enkeera. Neŋŋamba naye nnyingire secondary, wo tuliwo n'abaana ba step moms bo babatwala butwazi, basomedde mu bisulo. Nze kannyabo neegomba, nengenda neyazike ku ngatto. Lwali lutalo. Kati mu baana abo 36 mulimu n'omulala gwe baazaalamu omuyeka, naye nga yabeera ne mami we yamutekinga care. Kati yali amaze senior 4. Ne mugamba gw'omaze senior 4 bambi muganda wange nnyamba ompe engatto ezo nzikole ki? Nsomeremu ntandikiremu, sirina ngatto za kusomera mu secondary. Omwana n'aŋŋamba nze ndi mukulu, ekigere kyange kinene, wegenda kwambala engatto yange naakutuuka. N'aŋŋamba naye tekirina buzibu kankuwe. Nampa engatto. Ekigatto kyali kinene. Ne nteekamu ekigere bwe nti, ekigere n'ekigenda bugenzi vu. Ne ŋŋamba sirina kyakkola. Natambuza ebigatto ebyo taamu n'eggwaako. Naye nga kusomera abaana bantunuulira, naye nga sirina kyakkola. Obwo senga wange yeekungaanyiza ngulidde uniform, nfunye uniform, n'ennyambala ekigatto kyange, n'engenda n'ensoma. Naye nga omanyi engeri abaana oba ngambe ntya, secondary ebeera yanjawulo kuba mwalimu eyo secondary mu Busoga y'amaanyi kale by the way, kuba bagiyita Busoga SS. Eri awo between eri Mayuge awo, kaŋŋame nti ly'essomero awo erisingamuuko okubeera
erina high standard ne Hillside awo gali neighbor naye nga mulimu private mulimu ne government. Jjukira nze nagira ku government ne bansikiriza bambi. Kati we baali badividinga mu classes ate nze banteeka mu abali private banteeka mu bagezi kyokka nga ndi musiru muzibu ngo obwongo bwagenda nali mugezi ne bigenda. Kati nentunuulira abaana ogenda okubuuzaako neighbor wange, neighbor ayogera atafuta luzungu. Abaana sebo bava neyo Kampala ne bagenda eyo okweri essomero nga gye basomera kuba kaneighbor kange kaali kava Kampala nga kabeera nga ka Luzira. Ne kangamba I'm from Luzira but biki nasomera ku Nankane ku Buddo primary. Ne ngamba bannange ensooka nenkwata ku ttama ne ngamba kati wano omugezi nakwana baana babagagga bano ab'ekisulo kuba banteeka mu b'ekisulo naye nga ndi mudde oba ndowooza appearance yange yabalabikira nti no ndi mwana mugezi but there is some problem I don't know kuba banteekamu abo bambi napiikinga first term nempitira wala nnyo nakola bulungi nnyo naye ng'ebirowoozo bye ndina olaba nk'omwana obeera ku ssomero naye ng'alowooza eka wanaddayo agenda kulya ki? obeera nk'awo n'olowooza nti wanaddayo ewaka oddirayo ku nkumbi kukwata kulima. Obeera nk'awo mu kiraasi naye ng'olowooza nti no wonaddayo n'osanga abaana ba step mama bo bagenda kuvuma. Wonaddayo okimanyi ng'onaasanga abaana ku kyalo abo abaana babagagagaga kale baneiba awo nti bajja kuvuma mwana bwe nga banvuma nga first of all bona bakimanyi sirina maama ku nsi okitegeera nga bampita bakusuulawo kwegamba ng'ebyo byebirowoozo ebibeera mu mutwe gwange nga n'omusomesa ayinza osomesa nga manyi abasomesa baali banjagala nnyo nga banteeka wano mu maaso naye n'alaba ng'ebirowoozo biri wala nnyo n'akuyita nagamba stand up agenda okubuuza ng'omulamwa waguvuddeko dda ekikadde kimpita anti mbadde nkyakunyumiza nangakomawo notuva out mbadde nkyakunyumiza nga ngamba nti no nga tuvuddewo awo ku bya high school emuleka mbiveeko nkujjira engeri we nayingiramu ekibuga nabyo bisesa. Kati okuyingira ekibuga nali ku ssomero yali senior 4 ku ssomero bano abaana ba mama wange bano abakulu be baŋŋamba nga nabo bo nga bamanyi maama waali kati bagendangayo maama nga bamubuuza nga boogera naye nga bamulemerako paka maama we yabawa endagiriro n'abawandiikira gyenzaalibwa n'abawandiikira amannya ga taata wange na buli kimu endagiriro yonna n'amannya gange naye maama ye yali amanyi mannya malala. Mwana wattu abaana abo bo babazaala Masaka nga beekwatako bawala babiri benzirako nga beekwatako bajja nga banoonya kuba bo bakazi bakulu omusomesa nga banoonya baatuuka ku kyalo ne babuuza bansanga siriiwo ngenze ku ssomero ne bagamba naye nabo baali mu bwangwe so baaleka wa message ne bagamba ffe tuli muganda w'oyo Asina naye kasita tuzudde waali tugenda akomawo tukole ki tumukime naye nga mukulu wange yafumbirwa ye yali yafumbirwa munnange ekyo olwangwa mu matu w'ekitipa wuyo nga sirina na ssente zinaakola bibuuzo ne ngamba naye nze okubeera wano nkaabira amaziga nga bannange bakola ebibuuzo kiki lwaki sikola ki
lwaki sigenda. Munnange ng'agamba senga, amugamba senga nga ekiwumulo ekituuse ate tewali ssente, nzikiriza ngende e Kampala nsinkane baganda bange baaleka nnamba y'essimu. nga neeyazika akasikaati kange, nga neeyazika n'obugatto ku bannange. Yali muganda wange, kalaba muganda wange naye ku taata. Ngamba nasinkana mukwano gwange, baana ba ku kyalo, nga yalina akasimu buno bwokabiriti oba obumanyi alukatero bwaliwo okwo. Nga mugamba mpaka essimu eyo nina bwenjagala okubira. Nangamba nyamba nangamba nampa akasimu nangamba kuba. Ne mugamba enamba eri waka, negenda n'akasimu. Kumbe nze na plans zange. Katonda ansonyiwe, naye ekirungi namubuulira ekituufu naye nansonyiwa. Akasimu ako nonkutte, simanyi we bakakozesa, simanyi we bakanyiga, naye ng'amanyiwo yes oba okuba, okitegeera. Nga ngenda n'akasimu nteekamu nnamba kyansi yankwata nga kuliko ne airtime, nga nkuba simu. Nga ngamba sisita, nze omuganda wammwe gwe mwajja ebisoga nga munoonya wuno njija. Sibategeeza nabategeeza, naye nabategeeza aninnya emmotoka. Munnange nalinnya emmotoka ngendeeta. Agenda otuuka mu kibuga, otuuka otunula ebizimbe bikomeere. Ngenda otunula abantu bazunga batambula kyokka nga motoka nazo zitambula. Ngamba bano tebagenda bakoona. Nensooka nentuuka nenyimirira awo ku State Square, nensooka nentuula namu nengamba naye Mukama, kino ekirooto nali sirootanga nako nti oba nga mpulira ekigambo Kampala naye nga simanyi nti oba kirina wa oba wa, naye nga ku maapu nkisomako. Mwana wattu nga nkola ki, nga mbipinga nga sisita akuba simu, nga sisita anoonya yandabako yandagiriranga naye nga nange simanyi wendi, kwegamba nga mugamba nze ndi wano. Omanyi paka we nabuuzaako neiba eyandikawo ne mugamba wano wendi bayitawo batya ku State Square. Nenkola ki, ne sisita nakola ki, sisita nangamba mpeeraako ogwoli naye awo simu njogera naye, nayogera naye. Sisita najja nampiikinga naye okuntuukako bambi yakaaba bukaabi, nange nenkaaba. Nangamba kale netukula ffena wetuti naye nga tulina baganda baffe naye nga tetumanyi gye bali. Kale bambi laba gwe onfaanana. Ngamba onfaanana, naye nze nga bino byali mu kukaaba, ngamba mufaanana. Nze nalobye dda ntunuulira abantu bazunga, emmotoka mpitirivu, ebizimbe biyitirivu. Okitegeera? Nsonyiwa n'ogamba nti okitegeera. Mwana wattu ankwatakwatako, nze ntunula birala zena neemotya. Angamba kiki obadde ki, toyogera. Nenjogerawo ne mugamba nkuwulira ng'ennaku gye ndina nga mpitirivu, mponya tadooba. Misana naye ndaba ku balubu zaaka. Ngamba Mukama onsangudde. Naye sijja kwerabira ekigambo kinayogera. Nayogera ekigambo kimu nengamba nti gyendaga simanyiyo. Ono omukazi angamba muganda wange simumanyi, naye Katonda wange nkulembera, yegondeese mu kibuga muno nja kubeeramu. Naye sisita wange yali abeera nga bazimba Kyengera. Sisita wange nantwala nandagako baneiba, nasanyuka. Noli sisita we omulala najja namundaga, nasanyuka obubi nnyo. Nangamba naye kati kyogenda okukola, ngenda kufunira omulimu ogira okola. Nange nengamba sisita onyambye nfunira omulimu nkole.
n'akikubyamu awo n'agamba naye ngenzi okitunulatunulamu ng'abaana be n'agamba abaana be nti abaana bo wano tebalina mukozi, omukozi yali yankagenda naye tanabakomawo, ogira osigala wano n'abaana bo, kenafuna kenakuwanga nja kusasula nga alina obusente obutonotono. Konzeye nange sorry, this is a family issue naye nsonyiwa okubyogerako. Omusajja we nga nkwana, omusajja nalowooza nti asaaga, omusajja ng'ali serious. Neŋŋamba naye nze nankava mu kyalo sinaba nakuweza wiiki, omusajja wa muganda wange ankwana, kyokka n'abaana baliwo, nze nkole ntya? Muganda wange akola. Neŋŋamba eno embeera sijja gigumira, sijja kukkiriza. Nembulira sisita ndowooza yabirowooza nti oba byakusaaga. Kati one day twalimu nga bano abaana abalala bagenda ne basoma ne bakomawo ku ssaawa 7 nga mbeeramu n'ekito kya myaka 3. Enkuba n'ejjanga y'amaanyi n'etonnya. We yatonnya nga sisita agenze ku mulimu, omusajja asigadde waka. Mwana gw'omusajja yali ankutte, omanyi okunkwata. Naye kyansi yankwata nti oluggi lwali luggule, yaŋŋamba mutwalire caayi mu kisenge, nentwala caayi flask. Kati okuba nteeka flask ku meeza we nti nampaka, jjukira kyo kinene kunene kulina amaanyi. Kati omusajja nankwata naŋŋamba oli mukyala wange biki bikinze okuba kuwasa tekirina buzibu. Omwana gw'omusajja nankwata nanyweza ng'ayagala kunteeka ku buliri. Kati olaba waba ayagala okunteeka ku buliri bw'ati nga nange mpoggana naye nga bannaye tebasobola awulira. Kino ekyana ekitono ekijja ne kimuluma ne kimugamba okola ki maama muto? Ne mwamusukako nenziruka. Kati we nadduka ekyana nakyo ne kingoberera, natuukira wa neighbor wali waggule nenyingira buyingizi. Sennange omutima gukubagana. Nambuuza kiki? Nemugamba mulamu abadde ankutte. Neŋŋamba era nze siddayo eyo, ndina okulinda sisita mbuulire. Obuwiiki ziweze 2 sisita pressure zamukubirawo. N'agamba eki? Omumanyi nti neighbor n'amutegeeza n'amugamba kituufu, omwana ono engeri wadduse n'ajja eno, ekyo ekintu kibadde kituufu nnyo emirundi 10. Sisita n'agamba kati tukoze tutya? Koye sisita amufunira omulimu. Sisita yalina emikwano gye, ye yali akolawo ku Bayo hospital awo nga ku New Park awo eri awo y'Abayindi, eddwaliro ly'Abayindi awo. N'afunayo omuyindi oyo n'agamba alina sisita wange naye njagala asule. N'antwala. Nakulabira ennaku. Banange omuyindi oli yali akozesa ng'osobola n'ogwa amatu. Kati wali wasigala ajja n'akola n'alwawo. Nenkola omwezi ogusooka naye nenda takuwa mmere nga akusasula ssente 10,000 naye nga kwe kuli okulya buli kimu nga kiri okwo. Naye akalumu k'osulamu nga kalumu kino kinaabiro kwegamba kigamu bathroom. Ng'eryo latrine wano ng'akanaaba nti koonaabiramu nga woosula. Neŋŋamba naye Mukama Katonda wange nkoze ntya? Neŋŋamba naye kandokoke. Awe nawuliriranga Pastor Bujingo. Nendokoka. Neŋŋamba naye nedda, I will never give up. Kasi ng'awo sinaba kufuna mulimu genda mu Bayindi. Sisita yaŋŋamba nkutiikako nkuzaayo mu kyalo. Nantiikako nanzaayo mu kyalo bya force. Neŋŋamba mu kyalo namalayo olunaku lumu. Neŋŋamba okimanyi senga nfunira transport enusu 9. N'aŋŋamba kiki? Neŋŋamba sisita ampise mbu ngende naye nga tampise wadde daakigemu. Namukubira ndi mu kkubo kuba mulamu yali yangoba waka. N'aŋŋamba siddamu mulaba wano wadde
wadde siddamu kumulaba addeyo ewaabwe. Nemukubira simu nemugamba okimanyi sisita ndi mu kkubo njija. N'aŋŋamba mulamu oyo akugaana ogenda kutuukira wa? Ogenda atuukira wa muganda wange? Togamba nti nooba nkugoba bugobi. Naye nange ndi mufumbo. Ate omusajja wuwe byasalawo tayagala kulabako wadde. Kati ogenda atuukira wako nze njija. Nenumba. Kati we nalumba bambi napangapanga awo nanjiiza nengenda nenkola eyo mu Bayindi olwo olunaku lwennyini. We nagenda eyo naye nga mulamu tayagala kundabako wadde. We nagenda eyo embeera ate nebikaaminga mu muwaasi ng'omuyindi oli atulugunya. Bannange nga weebaka olina okulinda omwezi gugwekoddeeni ofune ekyokulya. Embeera nga mbi ng'okola bannange ng'okola tusaawa 6 ogw'ekiro. Neŋŋamba naye Mukama nendokoka ku Pasita Bugingo. Kati we nalokoka omanyi omuyindi ye yankozaako mwezi mugumu n'agamba ffe tugenda Kenya mulaba woolaga. Sirina wendaga sisita naye talina wendaga. Jjukira nasangawo omukozi omulala naye nankaabira ennaku ye n'aŋŋamba nze tondeka wano tugenda ffena. Nemugamba kati ngenda kutwala wa? Ewa sisita bangoba katugenda agendawa? Yaliwo awo n'obusente bwe. N'aŋŋamba tugende tufune akazigo. Tugenda ne tufuna akazigo. We twagenda ne tufuna akazigo embeera n'ebeera waasi. Tetulina kye tulya, tuli ku kazigo. Landlord abanja. Naye olw'okuba nti nalina empisa nga okweyisa obulungi kirungi. Oweeyisa obulungi mwana gwe kirungi kikuwanguza nakyo. Landlord n'aŋŋamba mbabanja ssente empitirivu mulwadde mu nnyumba. Nze ntegeera embeera y'abaana abawala naye ennyumba bannange nange nakola ki? Nazimba kufunamu kasente k'amata ngenda bagoba kuba ye yampita nambuulirira n'aŋŋamba ngenda kufuna omulimu. Mutabani wange alina akaduuka nja kufunira omulimu agaba emitwalo emeka? 5 omwezi. Naye ngenda kufunira akalimu ogenda okole kuba onoonyeza emirimu mugiganye. Nemugamba webale nnyo webalire ddala. Kati we naatunula mu nnyumba omwo nga nzize mu luumu nentunulira mukwano gwange nemugamba naye mukwano gwange ono ngenda amulekera ani? Talina simanyi waabwe tunyumya bunyumya naye simanyi bantu be. Nze naamanyiko nti nina sisita wange mu Kampala. Mwana wattu nga ngamba nedda guno omulimu ogubadde ogwange kanguwa omuwala onaakole. Nenguwa omuwala nemugamba okimanyi kati agenda okole mu kifo kyange. Nze njira ntoba kuba Landlord omukazi oyo anjagala nnyo. Bambi omwana n'asanyuka n'apaakinga ebintu bye nengenda nembulira Landlord. N'aŋŋamba webale kubeera na mutima mulungi. Okereka agenda akole nga naawe okola ki? Ngobiyiya. N'agenda kati naye we yagenda okukola n'afuna neiba nga wabbaala. Mwana gwe nga sinywa mwenge sinywa kintu kyonna kitamiiza. Naye oyo webbaala yali nga agaba matuga nga agaba emitwalo 5 omwezi. Naye ng'emitwalo 5 egyo nga kwe kuli buli kimu. Naye nga nkubala nti nkunyumiza nga yenze DJ nga yenze waitress yenze abeera mu counter nga yenze abalance nga buli kimu yenze nga manager. Naye ng'omukazi agenda kubala ncupa ku ncupa. Olina okubiraba mwana gwe. I feel bad. N'oyoza emusulo gw'abaana nga n'ogw'abasajja. Ne bafuka olina olongoosa mu kinaabiro gye bafuka. Olina obasanyusa baleke kunyiiga. Olina aveeri n'akukwatako ku kabina n'owulira obusungu n'owulira ng'ofa. Naye nze nga nguma
nga oli naveere nakwatako kabina kati ono anti yali musiraamu mwenyini bbaala eyo ng'atya okujja mu bbaala omulaba naye nga sometimes ajja n'akyekingako neyeyisaayisaamu ng'akyekingako kati nga walaba omusajja nga aneekwasako ng'amukampuwalira bambi naye yanteranga waawo enankani protection naye nga ebyo byonna nga biwedde mbasaavinzi omwenge akuyise embwa akuyise akukwanye kwegamba naye nga weetamwa naye nga essaawa weziwera 8 baali matuga nga banywa abutusaawa 9 nakola sente gwe naye nali honest nga sirina sente zenja kuwadde 10 nga tewali sente zenja kuwadde 10 nga mbalansinga ebitabo sente ze nenzimuwa naye ng'amaliriza jjukira ng'amala n'ensula mwenyini omubbaala naye ng'oluggalawo oluggi bwe nti nkaabira omwo mu nnyumba zekka nengamba naye Mukama nga wontunulirako oti ndimenti kola guno omulimu nkooye nsombye amacupa simaana kumanya oli akukwanye naye ng'olabira ddala musajja mukulu tolina ne bw'omulaza oli avudde eri n'akwatako ku kabina n'owulira nga weetamiddwa nga wena weesiwadde lwaliro munengurabinga buno bwosiminofu kaburaka nengamba nayo bantandika okunywa nenkwata encupa wendi nempulira obusungu nenjikuba wansi naye wano nga naatera okumaliza ng'omanyi mbeera musanyufu nnyo nga tosobola nategeera nti nenaku ku mutima nga mbeera musanyufu nnyo nemba saavinga nga nkola sente nga naye buli kawungeezi omukyala ajja n'akima sente ze nandeka free naye omukyalo neyagenda ng'olaba embeera zange nga zanjawulo nampita nambuuza nembuulira byonna naŋŋamba nina famire nina bendabirira nange sisobola kulabirira naye ejja 5 newosevingako emitwalo 2 no 3 n'ogula emmere n'ositookinga oba n'okola n'ogulamu obuntuntu obutono onaaba osevinga bambi nemuwuliriza n'agamba nayo nja kuwanga emmere olumu nja kuwangayo emmere nempuliriza nakolawo emyezi 2 naye nga ntega rediyo nga ntegako rediyo ekiro eya bugingo nensabakaawo kati awa neighbor ku bbaala waliwo omukyala landlord mwenyini ekizimbe ekyo nga waliwo n'omukyala omulala apangisa omukyala n'asitula bayibuli n'agimpa naŋŋamba olaba eno bayibuli gyenkuwa nange baagimpa ng'ekirabo naye njikuwaddeyo bayibuli egenda akyusa obulamu bwo ogenda ng'okusaba somangako bayibuli kuba nkulaba ng'olina ennaku naye Katonda yakutonda ng'oli musanyufu naye olina ekikyamu waliwo ekitali kituufu nze mba nkutunuulira neneeyanza bayibuli yange era mbeera nayo mpita nayo buli wembeera mbeera naye bayibuli yange munnange awo nakolawo emyezi 2 onteekako ebirango nempulira biki nga mpulira ebirango oba nga pasita asaba n'agamba musabe mujja kufuna emirimu abatalina musabe abali mu nnaku mujja kukola ki mujja kuva mu nnaku biki ebyo naye nga ntumbuka nenkaba nengamba naye nga kweri kituufu Katonda ondaba oba tondaba kati wano mu process eyo omusajja okunkwana bano baganda bange bayiga maama ne bamulaba nagenda otuuka ku maama wange ate nga maziga mayitirivu maama wange yanyonyola naŋŋamba ndina ensonga lwaki nabasuulawo mwena biki nabimbuya byo nange omuzadde naye awo wenyini we nakoma omulaba naddamu kumulabako ng'oba wayiseewo emyaka nga 2 ate nzemu omulabako nga ndi eno
saamulaba nayogerako naye ku ssimu. Ebya maama nabyo kambireko aside mbadde nkunyumiza wano. Munnange nga ntega rediyo olwo lunaku nasaba nga nfuna ekirango, ng'ekirango ekyo bagaba amanamba g'amasimu nga bagamba tugaba emirimu, ojja ne tukoza training, omala okola training ne tukuwa emirimu, tugaba emirimu gy'ababaasa, manager biki. Sirina pepa naye nze nga muli mpulira nsobola okikola, nsobola okukola omulimu gwonna nga nze ekyo nkimanyi mu mutima gwange. Munnange nga mukopolola namba, obwo sisita wange tamanyi ne gyendi, tamanyi ebya sisita byakomeeyo, akasimu kayonooneka era ini nga simanyi ne gyeri. Sisita nga tamanyi ne gyendi, tamanyi ne byendiko kuba yali yakola ki naye yanvaako olwa bbaawe. Munnange nga nkopolola namba eyo obwobulango bwa advert nti bagaba emirimu biki biki, nga nkopolola namba nga nkeera ku makya nsiibula mukama wange nga mugamba munnange neeyongeddeyo, ng'obwembeera y'omwenge entamye, omusulo n'oyoza omusulo gw'abasajja banange omusulo gw'abatamiivu guwunya. Munnange nga nkola ki, nga nkopolola namba nga nkubako, nga nkuba nga nkwasa omusajja ngamba jangu biki biki jangu nga weetegese buli kimu, nga nagenda bayitawo mutundwe ya munnange. Olwatuuka awo ng'abaana baliyo bangi ng'abawala n'abalenzi, naye nga nnyumba eri mu kikomera, ne mubeeramu ne boys quarter endala naye nga nnene, naye nga ziri mu kikomera kimu, ng'abaana bayitirivu. Nensooka neetunula embeera eriwo nensitaadi nga neŋŋamba bano abaana bonna bajja wano okukola ki? Abaana bava Mbale, bava wa Sorotiwa, ekikomera kijjudde baana. Munnange nga enkeera batugeza ku parade nga batubriefinga nga batugamba mugenda kugenda mu territories biki biki, nga simanyi kiriyo. Kumbe be bana aba Merchandise. nkujjira munnange nga bafulumya amabaafu, bafulumya mabenseni, bikopo, flasiki, butaasa nga womanyi kalondo w'omu nnyumba nga babawa. Kati bawa bali abaasookawo nga fe abapya bakutwala nga tolina kintu wadde mb'ogenze mu field. Kumbe enkeera oluddako ogenda kukiraba. Abaana bakimanya abaali bakikozeeko ebyo ba Merchandise aboolaba abaana abatembeeya ku kkubo, mwana gwe balaba ennaku. Munankani mu kisaagaate batuwa akawunga n'ebinyeebwa bye mulya, olumu n'ebijanjaalo naye okusingira ddala binyeebwa kuba ebinyeebwa byabeera isi. Kati nga tugenda nga bampa omuwala nga tugenda, omuwala ng'akoosa yena ng'ajjudde ebintu, naye ngamba bino ebintu ogenda abisitula otya? Naye ngamba leeta nkukwatireko, ne mukwatirako flasiki, obubaketi ne bino obusowaani biki ebyo bitonotono. Nga tugenda nga mugamba gwe bino obikoledde ebbanga ki? Nga ngamba mbikoledde ebbanga ki? Tonnaba ojja kulaba. Naŋŋamba kankubuulira amazima gennyini, wano tewaliiwo mirimu, naye olw'okuba nze nava wala, nava Soroti eri sirina na transport yanzizaayo, namala gaguma n'enkola naye nga weekiri weekiri. Ne ŋŋamba ono ndowooza ayagala kunnemesa mulimu, ayagala kunnemesa bwa manager.
Bannange twatambula, omanyi okutambula okuva mutundwe okuva emutundwe bayitawo mutundwe, twali tubeesinga mutundwe ya kitintale deni awo kitintale deni ekyo ekiddako awo ng'ogenda aba bayitawo mutundwe simanyi, kirabika era mutundwe. Naye nga tutambula, omanyi okutambula okuvawo ne mugenda mu kibuga, ne muva mu kibuga ne mutambula ebigere paka Busaabala ne mukomawo, ne mutambula mu territories, ne mutambula omwo mu mbuya mwonna, naye nga ku bigere mutembeeya ate nga mulina okomawo, ate nga ssente ze mufunye mulina oziwaayo, babala 100 ku 100, naye wabula nga bakugamba nti buli ku mutwalo olinako 10%, naye nga neyo 10% togirabanga nako, tebagikuwa kaashi, bakugamba mbu baziteeka ku akawunti gy'otagulanga nawo okuwadde. Nagamba ono ayagala kunnemesa mulimu, wekuba kutembeeya nja kutembeeya. Natembeeya naye nga weetiika eno sayidi baafu enene, bakuwaga baafu gano aganene gennyini nga 4, n'oteekamu obutono 8, n'oteekamu obubaketi 8, n'oteekamu flasiki nga 10, n'oteekamu ebisowaani nga 10, naye ng'opanze bupanzi bw'oti. N'obyetiika ku mutwe, ne bakutiika ebintu nga bya $1.2 million, naye ng'ate ogenda kutembeeya. Natembeeyanga naye ng'ekitono ennyo nkola emitwalo 32, kuba nalingamu abo abali best kubanga balurikoolinga. Naye nga bakugamba okulya ku ssente ezo banoobula bakusiba, naye nga ssente ozikola n'ozireeta, naye nga n'ekikumi ekinywa amazzi tokirina. Natembeeya n'enzirugala, nentuukako ku street, nali ntembeeya sayidi z'ey'oluzira, nensinkana omwana gwe twasomako naye mu primary, nensuula ebintu. N'angamba okola ki ku street? Nemutunuulira kuba yaneekanga nange ne mwekanga. N'angamba oli eno. Bwe yaddayo eka yawulira abeeka nti nsinkanya asina ku street ng'atembeeya, naye ng'ebintu by'alina bingi ng'abiteesemu omuguwa abyesibye. Tebalina we banansanga, tebalina we bagenda kunfunira, tebalina wadde. Munnange ennaku yankuba, naye nga mutembeeya ne mukomawo, ne mulya ebinyeebwa n'akawunga ne mwebaka, ne nfunawo awo omukwano gwange okwo kwennyini mu kampu, ne nfunawo omukwano gwange omugisu, twebaka twesindirako ennaku bwe tutyo. Nakola ne ndaba nga sirina kyenfuna, wabula okeera ku makya ne weetiika agantu n'otunda flasiki za mutwalo gumu 8, n'otunda amabenseni, n'otunda biki. Natuuka bambeesera abantu ne bamanyirira eyo mu balakisi, ne mutambula mu mabalakisi eyo yonna embuya. Waliwo we twali tugudde mu babayita batya scored biki scoring oba biki abo abakibooko scored abo, naye twalaba akagambo stop, nensooka nenkwata ku munnange ne mugamba okimanyi tuli mu ddenja. Kumbe baatulengeredde eri, amagye ne gasooka ne gatusalako ne batubuuza where are you going? Ne tugamba bannange nze leero nkola eki? Ne mbannyonnyola ne mbagamba tutambula butambuzi naye tetumanyi gye tulaga, tutembeeya ku bintu. Ndi mu kkubo ku kalimi b'amagye. Ne bagamba mutusanze nga tuliko ekisa, naye tubadde tugenda Bakalakata. Kati awo wennyini we mube muweetere mangu, tugenda ozibula nga mutambuddemu. Ne tusooka ne tuwaba awo buli omu yakwata lirye, buli omu yakwata lirye.
ne tuwaba twesinkana ku kampu. Tusooka ne twegwako tugamba tubadde tufudde. Kati ne tusalawo ne tugamba nedda tetugenda akoowa. Olaba eyo Ministry of Justice eyo ku Kampala Road nga tuyingira eyo mu zigodawuni eyo nga tugenda nga tugenda ne twogera n'abasirikale ku geeti awo ne tubatafuta nga akalimi kalina Katonda yakampa. Mugamba kale katubawa identity card nga batuwa identity card ne tuyingira lwali lumu nga tugamba twewa amagezi ne munnange oyo negamba naye tubonyeebonye ekimala tutunda ebintu tebatuwa ssente wadde ki tweweeyo tugende ku Parliament twogere ennaku yaffe nga tusetulaga nga tusitulaga baafu gaffe biki tugenda kuloopa. Omanyi wano ku Parliament kwenyini obudala obwambuka okuyingira awo wenyini we baatusalako awo poliisi netugamba where is your identity card kye baasooka otubuuza mu byonna ye mulagawa mugendawa eno babagambye batundirayo ebyo muli bayeekera ne basooka ne batucekinga tuli babiri bawala netwenyonyola akawunti tugamba ffe tubonyeebonye ekimala tetulina kyetufuna laba we tuddugadde tutambudde okuva eri emutundu tuli wano ku Parliament tutambuziza bigere naye omanyi distance eyo naye nga weetise nga wena weekoosi netugamba tuzze kubaloopa baatugobera eri agamba tugenda abasiba nga muli bagezi mutwale ebintu byammwe muddeyo gye muvudde. Tukwata ebintu byaffe netukola ki netugenda netusooka netula mu kati netukaaba nemugamba nedda tugende tusabeko wa Bujingo n'ebintu bino osanga tunaafuna ku mukisa netugende wa Bujingo nentunuulira Bujingo katuuti naye nga njagala njogereko naye ebiseera ebyo ng'ali ku Bat Valley nengamba mukwano gwange tusse wano ebintu tugende direct tumulumbe ku katuuti kati mukwano gwange nagamba nedda Maria tufaanana bubi we tunaagenda eyo abantu bajja tulowooleza mu birala tufaanana bubi tumulinde nga yankavaako ku katuuti bw'ati akirira wansi ogenda mu mmotoka ye tumugoberere naffe netusalaago netusawali ebintu netumutayiminga mwana gw'abaana bali eyo ababonaabona ku mbeera gye nayitamu. Bujingo olwakkira bw'ati pasita Bujingo olwakkira bw'ati netumweyunira oba tuwulidde mbu eriyo multimedia basobola okuwandiisako abakozi netugamba wakiri we batuwa gwakwera tunaayera naye nga tumanyi nti tufuna 10 munnange nga tugamba Bujingo pasita Bujingo yatugobera eri nga tetunaba namutuukako tetunaba nakwogerako kagambo wadde yagamba Katonda abawa omukisa mugende mu kibuga mukole mufune ssente netuwulira nga tukomye netuuka wansi netusooka netukaaba abantu bonna ne baggwawo mu kyaki ne bagamba wano tetwagalawo bantu mugende tumaze okusaba netwetunulako netugamba bagamba nga tetulina wakulaga nga tukooye ng'embeera nga twetamiddwa netutambula netuddayo ku kampu naye nga bwetuyingira nga tubeera basirifu nga tusirika nga okusinziira nze nga nsirika nengamba naye kyekiddako redi ate ng'enkeera tosobola kugaana we babikutiikira n'ogenda oba otambudde olaze wabo tebaagala kumanya baagala ssente evening time nga mukomyewo nga baterawo ssaawa emu awo osobola okomawo naye webanga tenabawera emu eyakawungeezi bakugoba n'oddayo n'ebintu byo bo baagala ssente. Kati lumu nali nsitudde agabaafu okwo natambula zeka omukyala nandaba naye nga bambi eyo gye natambuliranga nga ntembeya abantu bannange bampanga emmere nga bampa emmere n'endya
ng'otuuka n'olabira ddala nga tolina n'amazzi ga kunywa nga weenoolakalaka bw'oti naye olina akutumira butunuulizi n'akuwa amazzi ag'okunywa n'oddamu amaanyi n'ositula ebintu. Ng'awamu otuuka oli n'agamba jjo wayise wano, leero wayise wano, olowooza tulina ssente ze tukola mu bbanka? N'oyita ku muntu omulala n'agamba naye ggwe olina abazadde bo mu nsi, lwaki obonaabona bw'otyo? N'otuuka ku mulala n'ogamba ggwe mbadde manyi jjo wazze wano naye nga gwe weerabidde nti wayise nawo kojjo. Munnange nkuseetulira emboozi, nali nsitudde agantu gankusitwiti ssaawa ziri 2 ozinsanze buzibye kawungeezi ntambula obudde bukuzibirako mu kkubo anti otambula butambuzi. Nga nsinkana omukyala, ng'omukyala ampita ng'angamba muwala jjangu nga ngendayo, ng'angamba baafu yeeyo ya ssente mmeka? Kunze laba zompaamu naali enkooye nga nkooye. Ng'angamba naawe leka kwogera bw'otyo, kiki? Ng'agantu nga we nagatwala ku olwo tewaliiwo yangulako wadde omu wadde kakopo, byonna nga we nabitwala byamenya. Ne mugamba ya mutwalo, n'angamba gimpe naye ssente ziri waka. Ne ngamba tugende owongozeewo ogw'omutwalo. Ne tugenda n'ensooka saayingira kuba yangamba yingira. Nagaanira ku geeti n'atuula ku geeti n'agenda. N'angamba mbadde njagala okomewo enkya okime ssente zo. Ne ngamba enkya? N'angamba bba wange taliiwo, tannaba kukomawo, mbadde manyi akomyewo, sirina ssaawa eno kyenkya. Ne ntunuulira ne ngamba naye bannange ono omukyala abeera mu kikomera muno yekka, kale singa nno annyamba n'ensulako ne mbeera ku lubalaza awo nga wensula nga njiye omulimu omulala ogw'okukola. Munnange omukyala n'ajja naye nga nkyaganyu ng'anyovaawo ku geeti nga ntudde wakati mu geeti nga saagala aggalewo. N'angamba muwala kiki, olina obuzibu? Nga nkulaba kiki, tolidde mmere? Nkuwe ku mmere olye. Ne mugamba anti mazima nfa. N'angamba kiki? N'angamba nkulaba kakazi kattu, nkulaba nkutunulira kiro naye nkulaba nga kwegamba oli mukoowu, ng'oli mukoowu kiki, obeera wa? Munnyonnyola ne ngamba mbeereyo mu kampu, omanyi bano abaana abayita nga batembeeya ebintu byeffe, naye nga ssente woozimpa wenzibawa, tetulina wadde kye tulya, batuwa kawunga naki na binyeebwa. Ate ffe abo byefumbira tuddayo tukooye, oli omwana ateeka buteesi nsaano naye okola ki? Ye ne yeegweragwera ati oba mulya oba temulya. Nemunyumizaamu awo sitole n'angamba kati okimanyi muwala, komawo enkya ngenda akuyamba, ngenda kwogera ne bba wange, nze muno mu nnyumba mu kikomera muno ndi mwoyo omu n'omwana wange ono bebi, nange mpuubaala, ngenda kwogera naye ojje tubeere wano ffenna. Akatono bba wange kanandekeranga kuba sikola ke tunaalyanga abo babiri paka mpolampola wonanoonya omulimu omulungi n'okola, naye ogwo omulimu guveemu, weena amagumba gali ku kungulu odugadde olabika bubi, ye abantu bo baliwa? Ne mugamba toyogera ku bantu bange kuba ate eyo nnaku nenkaaba. N'angamba kaali saawa eno sobola kuyingiza kuba kiro, komawo enkya tulabe. Seebaka n'addayo ne ngamba mukwano gwange okimanyi, nkwatamu obugoye bwange, enkya nfunye omukazi ayagala okunsuza, oli ku ki? Naye yakwatamu akateeteeyi ke n'agamba nedda, nze tondeka wano, tulina ogenda oba oyo mukwano gwange wakubiri oliyamu, twayawukana ng'ab'ebigwo, buli omu yakwata liri olw'embeera. Nange owookubiri ono omugizi nga nkola ki? Nga mugamba tugende naye, omukyala agambye nze ate tunaagenda naawe ayinza okola ki? Okungaana, naye tekiina buzibu, tugende tulabe kyanaatugamba. Tutuuka nga twatuuka ne tusangayo omusajja
laba chansi bwetukwata ng'omusajja mugisi, jjukira n'omukwano gwange mugisi, nekikwatayo ne bookera ne batandika okwogera mu lugisu lwabwe, naafulutana ngamba mubeere wano biki tubeerawo, ne batuwaako lumwemu ne tubeeramu. Kati awo ewaali obuzibu, muganda w'omusajja n'ajja n'akyala, we yakyala teyaddayo, yasigalawo. Ne batwefuulira ne batukwana nalina muzimu gwa kuzira kunkwana, nga wonkwana nkyankalana kubanga nze nga ndina byengoba future yange, njagala future yange, nwanira ndabike ng'omuntu. Okitegeera nga I don't want to give up, I don't want to get married, I'm not yet. Nga ndaba nga akaseera tekanabatuuka kufumbirwa, okitegeera. Nange nga nkola ki, nga omusajja nga nkwana, ng'oli muganda w'oli akwana ono, nga baagala mwana gwe tukozesa. Ne ngamba nedda Rita, ne tubulira omukazi, ne ngamba bbaawe ayagala tukozesa biki ankwana. Omukazi n'angamba babiŋŋambye naye nange sinaakyakola, sinaakyababulira, laba banganya okubawa emmere, okubawa amazzi, okubawa ekintu kyonna. Naye nga tuvaamu ne tugenda ne tunoonya emirimu, naye ng'emirimu girabika. Bwe twafuna omulimu twafuna amagi, kutembeeya amagi, naye buno obujji obutono boozi baali babuyita bwa bukolwa oba buki, nga butti buti. Naye ng'obwo obugi akabokisi bakatunda nusu ka 9. Naye ng'omusajja atugamba mutunde emitwalo mulyeko 10,000, zezo amagobago. Ne tutandika otembeeya obwo obugi, naye nga tusoma endwadde, nga nsobola okutuukako ne nkusomera endwadde obugi obwo gye buwonya. Naye nga amazima mu butuufu simanyi wadde nakalwadde kamu, akagi sikalyanga nako. Simanyi oba amagi ga musota g'entunda oba amagi, simanyi. Naye nga nkutukako ne nkumatiza, nenvaawo ng'ewakiri onguzeeko ka tray. Kuba mwalimu butro obw'2,500, obw'3 n'obwa 9. Naye nga oyinza okwogera ebigambo ne bikuggwako. Oyinza oyita ate eyo gye watundanga flask, ne bagamba ate kati wava mu flask mu bikopo mu ki, kati otunda buki. N'ensooka ne mbamatiza. N'obaawo n'otuuka sometimes omuntu n'agamba gwe wanguza flask enfu, kati nkukutte. N'omulimbalimbawo n'omugamba nkomawo, ngenda akomawo nkuleetere flask kampani emu eyo biki, n'oyuwa data ataliyo, n'avaawo nga matidde n'akuleka. Kwegamba n'empitira mu mbeera, naye nga wenzira mu kisenge nkaaba. Ngamba naye Mukama, naatuukawa okulimba abantu ku kintu kye ntamanyi. Ntembeeya obugi buno naye simanyi oba bugi bwaki. Buno sinaba kufuna ssente. Munnange nensondasondawo obusente bwange. Naye nga buli kasente ensondako, nterekako mu kabokisi. Kati awo zaali 2015. Obwawo omwaka gwonna gunjokyeza 2013, 14, tuli mu 15. Omwaka gunjokyeza awo pasita Bugingo yagamba mufune passport, yayimbira ekigambo passport nga mwezi mulamba. Naye nga sente teziwera mukwano, nga nsonda naye nga sente teziwera. Nkujjira munnange ng'abasajja batwefuulira, ng'abasajja bali siriyasi, ne batandika otugobaganya. Omukazi n'atusibiranga mu luumu nga wateeba nti bakomyewo okuva ku mulimu, ng'atusibira mu luumu n'akweka essumulizo, nabo nga batuuka ne babuuza bano bali wako, simanyi gye balaze, naye ng'atusibidde mu luumu. Kati lwalimu ne tuwulira ng'agamba mukazi we, n'agamba bano abaana obawa emmere, naye tugenda bakola ekikyamu. Bambi omukazi n'alabanga nga bambi nga kiki, nga talina waatutwala, bambi kyali kikazi nakyo kito.
N'atuwulirira yaŋŋamba ebigambo bino, n'aŋŋamba, Maria, oli mwana wa mukisa nnyo. N'aŋŋamba, Asina, oli mwana wa mukisa nnyo, ogenda kulaba ebirooto byo nga Katonda abikyusa nga bibeera reality. N'aŋŋamba, bampadde olunaku lumu mbagoba okuva wano, naye amaziga gampita musiina gye mbagobera kuba nange ndi mukazi, kuba bagenda bakola ekikyamu kyonna. Najjukira muno muli mu kikomera. N'aŋŋamba, naye gye mulaga eyo temuneerabiranga, musigale nga muli focused, togwamu maanyi, kuba nze nali nga mbeerawo naye ng'oli munnange agenda, ng'ennaku yamukuba ng'agenda mu basajja ng'atambula n'ayeegendera n'akomawo. Naye nze nali nsigalawo awo nga manyi ekigendererwa kyange nga nkimanyi. N'aŋŋamba, mugenda atambula mugende, simanyi gye mulaga okusingira ddala gwe, kuba kati gwe mbadde nkumanyiridde ng'obeerawo wano, naye munno abadde yeetambulira ng'agenda. Naye njagala obeere omuntu omugumu, ata giving up mangu ku kintu, afokasinga ku kintu ky'ayagala. Kangende mu saaluuni nkomewo, kuba ntayiminga bba wange bali kumpi komawo, naye simanyi wabbateeka, naye we naakomawo nja kuba nfunye solution. Omukyala n'agenda, bwe yagenda mu saaluuni n'anyumizaako omukyala wa saaluuni. Omukyala wa saaluuni bambi yali mulokole, n'ajja n'agamba, ntwala ndaba abaana abo njogereko nabo. Ne tujja n'ayogera naffe, naye bwe yayogera naffe naye yali abeera wa muganda we. We yali abeera nga wa muganda we, n'agamba, nze mbeera wa muganda wange, naye mbeera si nnungi ewaka, tebasobola bagoba, naye ekyokulya mulina okwefunira ekyokulya. Obwaba obuggi, omusajja yatwala obuggi bwe. Ne ŋŋamba, owulidde, tusitukiremu tugende, omukazi atugambye tugende. N'aŋŋamba, naye kati saawa zino sirina wabbateeka kuba sinaba kubuuza sisita mbatwala oba nedda. Olwo olunaku yatusuza mu saaluuni. Omanyi okusula mu kasaaluuni mu kitintala awo mu katale, omanyiwo bulungi nnyo. Akasaaluuni kali awo wakati, twasula omwabo nze ne mukwano gwange, naye ng'abantu bonna mu katale bagenze. Twasula mu kasaaluuni. Olwaddako twasula mu kyaki, ng'ennaku gye tulina nga mpitirivu. Omukyala yalina abaana nga ayigiriza abaana okusiba enviiri. N'agamba, naye nammwe nja bayigiriza musiba enviiri. Kati abaana abo nga batugeya, nga tuvaawo ne tugenda tukomawo. Naye tuba tukomawo nga batayiminga nga tuli mu kukomawo, nga tuyingira mu saaluuni ne batugeya. Ne bagamba nga beekoonako ne babageya. Ne bagamba abo tebalina gye basula, tebalina bantu byabwe, baabalonda ku street. Naye mukwano gwange yafunanga ennankana ennaku n'agenda nga tatuulawo, n'agenda. Naye nze nagumanga ne ntuulawo ne nkwata dole gye bayigirako ne njika osiba enviiri nga nsiba. Kati nayiga nga mpolampola nga nsiba enviiri, mpolampola nga nsiba enviiri bwe ntyo nga bwe njiyayiya, nga ngenda mu kyaki ne nsaba, ng'obusente bwe nfunyeewo nga nseevinga mpolampola. Lwali olwo nga nfuna paasipooti. Kati bwe nafuna paasipooti ne nsaba ne nyongera okusaba. Kati bwe nayongera okusaba ne ŋŋamba, naye owa muganda wange ekyengero eyo, kanzireyo okundaba obanga kituufu akyaliwo we yali, kuba yaŋŋamba maka gage. Ne nzirayo, muganda wange yaŋŋamba nti bbaawe yamugamba taddamu kundaba waka, era olwo nakusaasulayo. Sisita wange nampa namba eya mukulu wange gwe nzirako, ne mukubira ne mugamba
mbadde mu kibuga mbonaabona, mpise mu bizibu bingi nnyo ebitagambika. Ebimu nkutula mu ssagala bikugamba kuba byesittaza, kuba seebakako na musajja saakola ki naye ebintu bye nalaba bingi. Munnange nga sisita oyo ng'aŋŋamba kati oli ku ki, oliwa? Nze mbadde mu kibuga muno. N'aŋŋamba n'otatugamba. Ne ŋŋamba kati nga mbasanga wa? Amagezi gankansiramu ngendo wa sisita wange, jjukira bangobayo naye nebbiriza webbirizi nengendayo. Obwo amagezi gazzeemu maze okubonaabona afunye ne paasipooti yange. N'aŋŋamba sisita wange n'aŋŋamba naye osobola okusomesa? Ne mugamba nsobola. Ne ŋŋenda mu kiraasi n'agamba HM gwe yali akolera, n'aŋŋamba kandeete sisita wange agira asomesaako P1 P2. Ne ŋŋenda n'akapaasipooti kange ne ŋŋenda ne nsomesa, naye fasiti okuyingira mu kiraasi mu bwana bwa P1 nalabanga nga mirako zena n'ensooka n'enkankanamu ku chalkboard. Ng'aŋŋamba naye ngenda asomesa biki nze? Ngenda kusomesa biki? Wowe mbe ntandiikire. Ne bampa obutabo, bampa Math ne bampa English. Abaana baali mu baana 10 mu stream. Nensooka nentunuulira abaana bwendi ne ŋŋamba naye Mukama Katonda wange nzaayimiriddeko mu baana bano bwendi. Nzaakutte ekyoka ye ngenda asomesa ki? Sinnakyemanyi. Katonda ampa amagezi. Katonda yampa amagezi nempikinga nensomesa obwana ne bunjagala. Simanyi bintu gye nabijja. Kwaliko ekyemwe ye yali muvubuka ali mu myaka 3 nga tanaba kuwasa kale. Najja nga njigiriza engeri bwe bakwata chalk ku blackboard nga n'obwana bundaba, engeri bwe basomesaamu nga njigiriza nga nvaako nnyo nanjigiriza. N'aŋŋamba osobola. Nagenda olaba nga first week nsomesa P1, second week nga bagamba ngende nsomesa P2 nga ndina accent kale. Nensomesa P2 nagenda olaba nga third week nga bagamba agenda asomesa P3 nga nsomesa P3 ng'abaana bapiikinga nga nsomesa Math n'avaayo bulungi nnyo. Nensomesa English abaana ne bapiikinga, nensomesa literature ng'abaana bapiikinga. Nali ndi awo omukulu w'essomero director n'ampita, yali ali mu P6. Nabo tuli mu mwezi ogusooka mu wiiki ey'okuna, n'aŋŋamba asomesa P6 eno n'ampa English. Nenkwata kyoko nensomesa P6 ate nga byensomesa gye biri ng'ate abaana bategeera Math wange, bategeera Oluzungu lwange. Olwo olunaku nasooka nenzira mu Rome nensigalawo. Baali bampa ennyumba bansasula $10,000. Nembeera mu lumu yange nensooka nenkaaba muko nengamba naye Mukama, omwezi gumu nsobodde okusomesa P1 ne bampromotinga nengenda nensomesa P2 ne bampromotinga nengenda nensomesa P3 ne bampromotinga nengenda nensomesa ku P4 ne bampromotinga nengenda nensomesaako ne ku P6. Kale kyamuwendo. Nalabira ddala nga ndi w'amaanyi. Nagenda olaba nti kati ng'omwezi guweddeko nga bagenda kutuintroducinga audience mu baana older school. Ne bampita nenjogera mu baana, nenjogera Oluzungu nga gye luli nga lutuufu. Abaana ne banjagala. Navaayo kasomero ako bambi kalina abaana naye navaayo nga nkoze record etabeerangawoko ku ssomero eryo. Navaayo nga nkoze record ng'abazadde banjagala.
nze natuukako okubeera mu kilaasi omuzadde nga bapaakinga magi bumonde biki nga ngenda ova mu kilaasi nga buli kimu ekyokulya kijjudde wali. Coaching nga bampa ssente taamu wanu nafuna ssente za coaching neŋŋamba naye mukama teweerabira bantu bo, nze naasulako mu kyaki, nze naasulako nga sirina nekyendidde, nze nasulako nga sirina wadde n'amazzi ga kunywa, nze nasulanga mu maziga, nasulanga mu mbeera enyigirizibwa, nasulanga naye nga simanyi enkeera ntandikirawa. Kuba nagendawo oyo omukyala ate embeera yatuuka n'ebeera waasi, yatuuka n'ebeera waasi bambi ono mukwano gwange naye nanjawukanako bw'atyo naŋŋamba nze okimanyi ngenze kufumbirwa. N'agenda n'afumbirwa nemugamba yandagako omusajja we lumu n'agenda n'afumbirwa. Nze neŋŋamba nedda, wenajjukiranga ebigambo by'oyo omukazi neŋŋamba I have to be focused n'okutuukiriza ebirooto byange. Munnange nkujjira nga nfunako awo obusente bwange. Omanyi kye nasooka okola? Nagenda mu kyalo anti wange nankaaba, yakaba bukaabi naŋŋamba bakulaba ku street ng'otembeeya biki biki. Nemugamba singa nookitegeera Kampala sivaayo era nzize kulaba ku nzirayo, oba onnyirirako ndi musomesa nsibyeko ku kaweevu nga nzirayo nkola tamutu twaliyo ne pate namenya rekodi etabeerangawo ku ssomero. Abaana ne banjagala, abasomesa staff nenjagala, director nanjagala nga tayagala mpe nayo. Neŋŋamba naye nedda, muli nentula naye nga buli wemala osomesa nina ennaku yange ennuma nga bintu bingi nnyo byempiseemu nga nzira mu nnyumba yange neneebuuza neŋŋamba naye God, this is not my end. I have to move on. God, you have to make my dreams and you turn it into reality. I love you God. Nga nkaaba nsula mu Bible gye bantonera nga sigisuula. Lwali lumu embeera we yantama nengirekako mu enkuba n'egikuba netunula naye lwatunula ku Bible bwendi ennaku ate nenkwata nenkaaba nengijjawo nengitwala mu kasana neekala nengizaawo bulungi. Empapula ezaali zivuddemu nenkola ki bwe nafuna akasente eno nga ndi musomesa nentwala ne bazissaamu papers ne bagikavalinga neddawo ne banungi. Munnange we nasomesa obwo ndina ka passport kange mpulira abaana bagenda bakuba ebyeyo naye ng'ate ku kyebyo bye boogera ng'ebyo boogerera Abawalabu. Neŋŋamba naye passport gwe okimanyi ng'osobola okukyusa obulamu bwange. Munnange nga nkwata passport omanyi ntematemamu ebimu mbireka nga nkwata passport yange eyo nga numba. Nalaba awaawo nga ku Old Kampala Primary kuba n'omuyindi oli bwe yali akola kati nga ndabawo hamu nga ngenda ku hamu. Kati ku hamu natuukira ku reception. Kati wenatuuka ku reception naye nendabamu obunankani bungi ne bambuuza oyagala ani. Konze njagala mwenyini kampani saagala bano baaddiira biki. Kone ono waali ku reception nangamba tebamulaba bulabi we batyo, olina okujja ng'olina omuntu gw'oza olaba. Neŋŋamba njagala kashiya kale. Nagenda otuuka kashiya nga bwendese eje neŋŋamba nensooka neemuliramu awo. Neŋŋamba oli muwala mulungi oyogera bulungi bambi nsanyusa okulaba biki nanyumizaawo. Neŋŋamba okay tujja kikolako mpa passport yo neemuwa passport. Onamuwa passport mukwano nenzirayo ku ssomero okusomesa third term. Nensomesa we nasomesa third term abaana ne bawummula. Kati bwe baawummula bambi ono kashiya nangamba naye ngenda kunyigiriza ndabike nti noogenda wakiri mu Saudi Arabia. Kati nensasulako awo obusente bwange bwe baŋŋamba nembuwaayo naye nga nsaba
nga nsaba nga ngamba Mukama nange nninyeeko ku nnyonyi, nange nninyeeko ku nnyonyi maama, nga nsaba nga nsula mu Bayibuli. Munnange lwali olwo nga tebaŋŋamba visa y'efulumye ogenda ku 25, naye namala okulaba obeera obulungi ofuna abantu bo. Munnange wenagira ki wenawulira nti visa ekomyewo ne ŋŋamba munnange baaba kamubuulire yandeetako ku kano akalimu, naye nga bw'osirina wadde na ssanyu ng'obwessanyu lyangakomakomawokko nawe okuba aba wange gwemanyi. Kati neemubuulira ne ŋŋamba visa yange ekomyewo. Yawulugunya essimu ng'abuulira ono sisita abuulira senga mu kyalo, senga ng'afulumya amawulire ng'agamba omwana agenda wabweru biki nga naawe omanya ekyalo. Kati nze saababuulira era visa yange olwafuluma ne baŋŋamba agenda ku 25, neeninnya ennyonyi neŋŋamba Katonda wange nvudde mu nsi yange ngenze kukola, sigenze kufiirayo, sigenze kufuna ndwadde zonna, ngenze kukola naye ate kye ngenda okukola si we wagenda okuma obulamu bwange, ndina okweyongerayo mu maaso, ndina okukola emyaka egyo 2 nfunemu kye nfunamu ate nsobola okukola ki okweyongerayo gye neeyongerayo. Sala yange neekwata neeninnya nenyingira mu Saudi Arabia, nayingira ennyonyi ayo nange sooka olabe Kataala eyakulira ku kando ya bbeeyi, nakulira ku bino ebikebe bye basala bwe bati ne bateekamu entambi, ab'ekyalo babimanyi nga simanyi nakumanya nti amasannyalaze gye gali. Kati naatambula tetulina lugendo mbuba tunaatambulako tunaakyala nga nkyala waani nakulamba osimanyi nti ndina ne maama nga n'ekigambo maama nga nkiwulira baana bayita bannyabaabwe naye nze nga siina ne gwempita. Mwezi oyita n'agamba ndi nnyoko nze akuzaala tomanyi nnyoko n'owunga. Munnange nga ninnya endeege natuukako ku airport nensooka nempulira akaweewo nga kajja neŋŋamba Mukama nange mu baana ba kitange abaasoma mulimu badokita, mulimu abasomesa, mulimu ki ku baana ba kitange 36 nze kannyabo nze asoose okulinnya ku nnyonyi. Ekitiibwa n'etendo mbiddiza Mukama nga sinaba nakulinnya ku airport obwo tuli mu kkubo. Neŋŋamba bwe natuuka awo neŋŋamba lengera akanyonyi lengera, nensooka nendaba ebinyonyi bino bifeeke bino ebyayonooneka, nensooka neŋŋamba eyo gyinja okulinnya. Nendaba obuddo nga bulungi neŋŋamba Mukama nzaani neneetunulako nzaani naye munnange nagenda olaba wadde ku kisaawe bansumbuwawoko nnyo katandeke genda kuba jjukira paasipooti nze nagifuna nga sirina naananga muntu, baginkolera ebya paasipooti nabyo mirako. Paasipooti nayo ngifuna mirako. Nagenda newandiisa naye nga sirina naananga muntu era nayitira ku kagwanyu bwe nti kuba omusirikale yankwata naŋŋamba what is that konse nva kimayo passport yange or is your national ID. Awe waali obuzibu ate national ID nagifuna dda nze okulinnya ennyonyi okujja eno saagendako mbo ku Interpol teri just byayitawo buyisi speed webityo. I don't have any paper documents ezinjogerako mboba nasoma kino I don't have, sirina, sijja kulimba kuba ne paasilipu yennyini even right now I don't know where it is, I don't know kuba nesenga namulekera naye nsangamba tamanyi gyeri. No one couldn't take care of me, no one. I mean paasilipu eya P7 sigirina wadde.
nange nga ninnya ennyonyi eno nze nasembayo girinnya ng'egenda nakusimbula nga bagenda kuggalawo batandise owoonenga nenziruka buddusi naye ninnya ennyonyi ate lunaku okulinnya ennyonyi eyo baŋŋamba mbu tebalaba documents zange nembalaga ne bagamba ebintu bibino ne baŋŋamba Interpol yali fake kuba era yali fake ekituufu nafuna just receipt ya police nga si original Interpol naye laba wenzira wali neŋŋamba naye mukama balanga ebulayo dakiika 3 ennyonyi ecrosinge neziwera 2 neziwera 15 kati laba weneesira bwenti ng'ennyonyi egenda oba bagenda crosinga eno mu bano ba passenger nendaba omuwala ng'ali mu kwogera olusoga kyokka ng'ate akola ku kisaawe nga baaji gy'ali neeraga nti akola awo ku airport nemugamba nyamba nayogera na lusoga nemugamba sisita nyamba nfa wendi wano nangamba kiki neŋŋamba ennyonyi yiyo gye balanga yeyange egenda kusimbula naye bali mu kuŋŋamba bino ne bino ebintu bibino nyamba ndowooza yali munene awo ku kisaawe naakubirawo amasimu awo n'atandika okwogera olulimi lw'ekisaawe nawe olumanyi wano biki naŋŋamba nasaba ebintu byange passport buli kimu naayogera naŋŋamba baaga yeri wano nenjigamba yiyo n'agisindikayo mu bbuutu naŋŋamba baaga yo gireke wano ojja gisangayo dduka nenziruka awo wano we batwolerako eriiso mbu biki ebyo ebyokwemola yampisawo buyisa nga buli waayita nga bayimirira naye bambi omuwala saafuna na namba ye kuba nali ku sipiidi naye buli we yayita nga bayimira buyimize ng'ayogera boogezi wano pozi biki ayogera olulimi olw'eku kisaawe nempitaawo naŋŋamba omwana mumuleke wano awasembayo awo bacekingira ebyo naŋŋamba omwana mwagala musubi anyonyi omwana buli kimu akirina documents zizino biki n'abayombesa awo ne bamusaba esonyiwo bonna ne bavuunama neŋŋamba ono munene naŋŋamba wama dduka ogende nenziruka nenzikirira wansi nenumba ennyonyi ne baggalawo wabula sitole yange firimu nnamba nentuuka ngenze zeka nagenda zeka nalinnya zeka okuyingira mu Saudi Arabia ndi Kataala kati ntuuka ku kisaawe ntandika okusoma kwomanyi nsoma ku bintu byange bangamba agenda ku terminal 3 kati neŋŋamba terminal oba kyeki neŋŋamba oba terminal ye stage terminal oba kyekifo terminal oba yennyonyi terminal oba kwegamba nensooka nentunula ku kisaawe bontuuse Dubai yanza Dubai neŋŋamba nkoze ntya akasimu kaweddeko omuliro netunula neŋŋamba nkoze ntya naye nga womanyi sitatafa kyenda nentandika otambula nentambula nzunga nzira eno ndaba BTV biwandiikeko abantu bali awo bali mu kwetegereza nansi bimanyi nensanga owa poliisi security chance nenkwata nemugamba excuse me simanyi bino bagamba tamino byebiki naŋŋamba ogenda okulindira ennyonyi ekutwala naŋŋamba tamino 3 tambula butambuzi ogenda ku building pozi biki nalaba nga nkooya kuba nali ngenda kulinnya ssaawa 3 ez'ekiro nga ebyo byonna mbisomye mbimanyi nange nga ngenda mbuuza nga bandagirira nga ntuka ku tamino nga nsomako ku biwandiiko ng'ebiwandiiko byensoma nga byogera byebimu bye bali mu kundagaali ku sikuli neŋŋamba ontuuse nentuula eyo ennyonyi nejja eye from Dubai to Saudi Arabia neninnya naye munnange omanyama amaalo bannange nakolera amaalo mu nnyonyi ennyonyi eyava Uganda to Dubai ayaya nalinnya Emirates naye nakola amaalo omanyi amaalo ate awo byofaanizi byakuseka
nga njagala ogenda ofuka saali njagala nakwagala nagamba naye nange kantambuleko mu nnyonyi anti ffe bateekamu enkonome ngamba nange kantambuleko mu nnyonyi bano abatambulamu ndaba ba waitress beewuuba ngamba waitress excuse me I want to go for a short walk ngamba it's okay let's go nga ndagirira ngenda kati we nagenda nga abandagirira latuni nga nyingira kati we nayingira akajji keggala okutunulako emabega bwento mukamira ndaba bintundu neŋŋamba naye kano akantu wekavaako ne kagwayo kiki ekindeese eno bunjagala kufuka naye njagala mpadde njagala just tambulako mu nnyonyi awa okunyiga akapeesa mirako neŋŋamba kati nyige kapeesa ki obupeesa bungi oluggi lugaddi waggale neŋŋamba kati maze nyige ki nze kati wentunula bwenti nendaba akagambo emergency na pulesingaako abantu bona mu nnyonyi ne bawaawala ne bajja bulatu ne banzigulirawo nagenda okufuluma nga buli omu anti eratuni yali awo in between mu enkonome ne mu first class naye abaali mu first class bona baakyuka ne bantunuulira abaali eno enkonome gyentudde yonna bona ne bantunula amaaso gonna ngali kunze nentunulako mu east nentunulako mu west simanyi gyenva naye nga manyi nti nva mu enkonome nensooka nenyimirira wakati nentunulako eri mu first class nentunula eno neeno bona amaaso kunze nenzisa amaaso wansi nengamba owaayi kantambule bananstopinga nentambula kukukuku waitress nangamba no nantwala mu kifo kyange nentuula tuuka Saudi Arabia twatuuka Saudi Arabia waliwo ekifo kye batutuukizaamu ffena baashakala babusimaidi ensekere ziri wali ebiku biri wali ebiku byanuma ekiro ekyo nali nkooye naye ebiku byanuma paka nkeera driver najja kati driver we yajja bambi nsonyiwa okunyumiza bino ebisitole byana naye byo tebiri mu makulu because I can't talk this like on social media naye menyamenyaamu just gwe nkunyumiza mboozi onyumirwe ate oyige so munange natuuka mu Saudi Arabia laba chance wenkwata na kampani gye nagiramu hamu ate we natuuka nafuna Eastern Equipment eno Eastern Equipment erabirira omwana erondoola omwana emuwa enkaama emuwa medical card emugulirawo akawunti sente zo mukamawo tategeera nako nti oba wafunye essala looba nedda takitegeera nako gwe omwezi guggwako ogenda na ATM card yo ng'ocekinga oba oyagala zijja ng'ozijja oba oyagala zirekako ng'ozirekako oba olwadde mutwe oba kigere oba ki olagayo bulazi card mu ddwaliro lyonna bakukolako oba private oba government bakukolako inkaama yo otambula nayo buli kimu ekikukwataku obeera nakyo wobanga boosi wakutwala bamusomesa byalimenti okukola awusigalo ne byatalimenti mukola ate ne bamusikirira omwana alina okulya alina okunywa alina okwambala alina olabika obulungi byonna ne bamugamba era gwe wotuuka nga mukamawo si mulungi oba lunaku lumu oba nnaku bbiri okuba bukubi ssimu nobagamba mukama wange gwe mumpadde si mulungi bakukimirawo ne bakuwa omulala office kale ennene nnyo eno mu Saudi Arabia ate efaayo nnyo ku abaana bakola abaana bali mu myaka eno abaana bali mu myaka 6 nina mukwano gwange naye tugenda akomawo naye ali mu myaka 4 ate yaloniwalenza ogwokutaano ogw'omukaaga okitegeera munange ntuuka mu Saudi Arabia wentuuka mu Saudi Arabia nafuna bambi awantu walungi si wabi nafuna omukazi mulungi omwana mulungi omusajja mulungi n'omukadde bali waabo bana munange atandika okukola wenayingira nensaba sala yange nengamba nyingidde mu maka gano naye mukama mpa omukisa n'amaka nago galabemu omukisa
n'abantu bendi mukati nga nkulungula nkola mwezi gumu 2 3 4 5 6 7 kati wegutuuka ku 7 awo nendaba nga embeera ekyuse ng'ennaku nali nsula mu maziga nali nsula mu birowoozo nga ndaba embeera ekyuse mukama wange andabirira ampa ekyokulya tansitoopinga nkokulya amazzi nywa nga wenjagala ge nali ndaakinga ewaffe Uganda emmere endya gye njagala bampa buli kimu kyenjagala omukazi annyambaza anfaako antwala nga famire memba okitegeera ate omuwalabu kiba kyangu okusanga omuwalabu nga bw'atyo ategeera omukozi kyeki munnange nga ndaba embeera ekyuka nga nungi jjukira abantu abaalinga nga tebakulowooza nako awo ofunira abantu abakulowoozaako nga otandika ofuna anti bankubira taata ankubira mpola ku ssente imagine omuntu atanfaako wadde saalabako ku kikumi kya taata naye saali mubi nabawa ssente munnange nga nkola ki nga ngamba naye ndabika nga Katonda wange 2020 njagala nfumbirwe nkoze ntya kati sisita wange oli oyo omusomesa neŋŋamba naye sisita mbadde nayekko mwaka naye muyize kansindikire ssente angulire poloti nemusindikira ssente nansindikira buli kimu endagaano ssente biki buli kimu kyapa biki ku disitulikiti we bagenze biki buli kimu nakola ki nakindaga nabinsindikira neŋŋamba ekyo nakyo kiwedde kati wekituuka omugwo 7 neŋŋamba naye Katonda wange nkubuulire omanyi buli kimu nsooka kwebuuza ku Katonda kubanga ye omuzadde wange kwe nakula naye njagala kufumbirwa 2020 nkoze ntya nengenda ku online kati ndina social media nali nkoza social media naye olwokuba kati nabiblockinga nabiyuwa byonna because nali nze kunanka ku YouTube nga ndi naba followers baali ba followers like nali ngenderedde nga abo bali mu 3 something nga no baali wa mu 4 oba mu 3 like something naye nabayuwa nayuwa YouTube naye ba followers bange abo nabalina naye nga mu bonna sirina nga siteekangayo ku video waddemu postinga ngayo ku video yange mboba kinedda ku Instagram nalina followers baali bangi baali bayitirivu kati neŋŋamba naye leka ngendeku naye nali just nagulawo ezo naye nga sibikozesa nga sipostingayo bintu byange sipostingayo bifaananyi biki kati neŋŋamba naye kangendeko ku site eya dating jjukira ekyo ekintu ekyogamba mbu njagala musajja muzungu kyandimu kuva mu buto it was my dream ekyo sijja kulimba munnange nga nkola ki nga ngenda ku site we nagenda ku site nasanga okwo abasajja abawala abanoonya nga bayitirivu naye site gye nagendako yali nga yabaddugavu nabeeru munnange nga nfuna abasajja baali bayitirivu nga basuuka ne mu 100 nga bangi neŋŋaba naye Mukama Katonda wange taata eno laavu gyeri banaba ku online naye nga we wakinga abantu abeesanze ku online nga bangi abali successful nendaba naye ng'oli agira agenda nagira nakukubira nangamba njagala kulaba naked njagala kulaba bwerere bwo njagala kujja nkufunyisa olubuto njagala mwana just kwesikwagala njagala onzaire mwana njagala just onsindikire ebifaananyi byebiri naked nja kusasula buli kifaananyi kwegamba nga bati bwe baliko nga tebali serious nga akubira ayagala sexy webityo abayita phone sex webityo naye nga mbajja kubujja nentuuka eseera neŋŋamba baali ku Instagram neŋŋamba lwaki sibyasonyiwa bino
nensooka nenzigalawo eyo nengiblockinga eyo online. Kati nali nchekingako neŋŋamba nga ngiblockinze. Kati nenfuna abasajja baali bana bonna bazungu, omu mu Germany, omu wa America, omu wa Italy, omu wa Australia. Kati nasangako message abantu bana bonna nga bansindikira message, hi beautiful, hi beautiful. Neŋŋamba beautiful. Nensooka nenkigguno walinga bonna nga ne baddamu naye nga bonna bansindikira message. Oli nansindikira mbeera Germany, oli nansindikira mbeera America, oli nansindikira mbeera Italy, oli Australia. Naye ng'ate z'ensi ez'ebirooto byange. Omanyi we nali mu kyalo nali soloowoozangako nti ndi laba ne ku Kampala, ate we natuuka mu Kampala ate nenfuna ekirooto ekirala. Neŋŋamba naye ekirooto kyange si kyakubeera Kampala yokka, ekirooto kyange ndina okubeera mu Kampala ate nsobole okuvaamu neeyongereyo. Okitegeera? Ate we nali mu Kampala obwo ng'ekirooto kikula nga ŋŋamba naye nali n'ekirooto kyange ekyofumbira omusajja omuzungu. Osanga ebyo gye ndaga ndifunayo ki? Omusajja ow'ebirooto byange. Munnange nga bansindikira message naye ng'omutima ogumu kuŋŋamba baddemu, omutima ogumu kuŋŋamba nedda, ne mbaddamu. Kati we nabaddamu naye nga sibafokasingako bonna nga boogera nange naye nga balaga nti baagala namba zange WhatsApp. Neŋŋamba it's okay, ne mbawa bonna WhatsApp mba timing obwongo nawaako ababiri ne mbamma WhatsApp. Kati nenjogera nabo naye nga njogera nabo kati omu owa Australia yali atudeetinga abawala abo babiri naye nga ffena tuli black, tuli baddugavu. Kati we yali atudeetinga obwo nange nzikiriza dating. Kati naye nga nsaba okusaba kuno kulungi, buli w'osaba Katonda yatugamba it is Matthew 7:7 nti ask you shall receive, think you shall find, knock that door will be opened for you, which means kyotaagala tokiyisa mukama, tokisaba kubanga wonaakisaba ojja kifuna. So nze nasaba Katonda neŋŋamba God, I have now 4 men naye mu bano njagala ondaga omuntu ali serious, ali more than serious, the man of my dreams gwe njagala ompe. Kati oyo owa Australia yali atukwana atudeetinga abaana abawala abo babiri. Kati ndowooza oli omuwala bo bamanyi social media zaabwe baziruddeko, ndowooza agenda mu inbox ye n'amukola ki, n'amutrakinga n'amuzuula ng'adeetinga nze. Omuwala n'ansindikira message, omuwala ye yali nga be bano black American. N'ansindikira hi, nemugamba hi, naŋŋamba Mujindi from America and you, nembuulira naŋŋamba are you dating with Peter? Neŋŋamba Peter, which Peter? N'ambuulira Australia biki n'abimbuulira byonna. Naŋŋamba I'm very honest and I'm serious, I want a man, but this man I think he's dating both of us, so I want you to be honest to me and tell me the truth. Nange nembuulira naŋŋamba okay, now I got him, let me talk to him and I tell him each and everything. Kati n'abuulira omuvubuka n'atugwamu n'agamba which means you people you know each other what. Nemugamba me I'm checking you, n'oli naye n'agamba me I'm blocking you. Nze nemblockinga, n'oli omuwala n'aŋŋamba nange ngenda mublockinga, this guy is not serious. Kale tumublockinga n'ensigaza abo basatu. Nenjogera nabo. But this guy owookusatu omu Italy yali ng'alina tattoo nga tattoo eva muno mu mutwe
let me tell you nti yalina etatu older side nga side emu tatu side emu talina tatu. Nengamba ezo tatu abavubuka bazeekuba ne bamala ne baziggyako. That is our generation kye tutambuliramu, okitegeera. Nengamba I will not ask kuba nali njagala mubuuze why, naye nagenda olaba nga tatu eyo tagikyusa, nendaba tatu tagikyusa. Then I took my time kuba nali maze nga ndi mu dating naye emyezi ng'ebiri naye nga ndeetinga basatu. Ne mubuuza about the tattoo. Omuvubuka yanyiiga, omuvubuka yayomba. Nangamba ekitegeeza onsekerera biki biki. Nangamba why? Nangamba I'm born like this. Nze nazaalibwa bwenti. Nazaalibwa bwenti. That's why, because I don't show you my private things. But nze nazaalibwa bwenti. Nazaalibwa nga this side there is tattoo, this side there is no tattoo. Namba ono anaasoboka omuvubuka n'akaaba n'okukaaba. Nangamba nkwagala biki biki, nankaabirira. Nangamba nkwagala biki biki, nkwagala nnyo biki biki. Naye ongamba nti no tattoo biki biki. Ne mugamba nkubuuza just tattoo, tegeera what's going on. Why you don't change your tattoo? Why you don't remove your tattoo? Almost 2 months. Kale nannyonnyola awo ne ngamba ono anaasoboka. Oyo neemuleka nga simumeseginga, nga ameseginga nentamuddamu, ameseginga nentamuddamu. Yatuuka ekiseera n'akoowa ng'omwezi guweze ogwokusatu. Nensigaza abo babiri. Naye ng'ono owa America ye yaneewa nnyo nga buli kyambuuza kikwatagana na bulamu bwange, buli kyambuuza kikwatagana na famire yange. Kwegamba nga layini gyatambuliramu nga it's my life. Ng'akubuuza ekintu naye nga tekiri reality, nga tolinawo n'amulimbira. Kwegamba ng'akubuuza ebintu eby'omugaso. N'akubuuza about your life, how comes that you're working as a housemaid, biki biki, okitegeera. Kwegamba ng'akuwa plan eriyo. Nangamba kankugulirewo account, n'asaba enankani zange, documents zange, details zange ebinjogerako byonna nembimuwa. Nangamba nkuguliddewo online business, ogenda kutandika okola business, online business. Naye eyo business ogenda atandika gikola ng'oli eno oli married. Nenjigulawo buli kimu. Munnange natandikawo okwogera, nangamba njagala namba ez'abantu. I can't talk to you alone. Saagala mbe nga ntegeera gwe weka, njagala ntegeera abantu njira njogera n'abantu. Kuba ekyo kijja tubeerera ize. Kati mu dating nensigalamu n'abasajja abo babiri. Even right now I have 2 men. Ndi n'omu Germany nembeera n'omuki no America. Naye nga my heart is I love this American guy. Kuba embeera gye tutambuliddemu yeeyo tandekererangako, tulwana wamu, ampa plans ezimu ezizimba wekiba kya ssente weebityo. Omujamani yali yakyasoma busomi, yankamaliriza okusoma naye kwali njogera naye. So batugamba nti plan A wegaana ogenda na plan B. That's why I went through in dating with 2 guys, naye tewali amanyi, bona tewali amanyi munne era tewali akimanyi. Naye nga I'm in dating, the real dating with American guy. So tuze nga twogera ebintu bingi nnyo, it's too deep. Kuba yali ansazeewo nga ngamba nsazeemu contract yange ajje e Uganda ampase nengaana, nengamba nedda, I have to finish my contract, manye ekyandeeta. Nangamba it's okay, nja kuminkiriza era naguminkiriza, ne famire ye neguminkiriza. Kati naawo agenda kujja tusisinkane nga kuddayo ewaffe. Mini ngenda kukomawo mbeere mu Kampala ngende nzimbe mu ploti yange nga naye
Nyinza omusangayo e Uganda, ayinza okunsangayo kwebyo ebibiri. Tulaba ekiddako. So that is my life. Katonda akyusa ebintu. Nali ku street nembonaabona, nempita mu mbeera enyigirizibwa, ewaka nenyigirizibwa, nenyingira mu kiyumba, nenva mu kiyumba, kati nva mu bwakadaama ngenda mu bwamadaamu. Abadde kadaama kati madaamu. Kyewuunyisa. Because dagay nsobola n'okulaga like at least gye twogera n'omusajja like angamba I'm preparing each and everything for biki twogera like nga wonaayogera ne your husband, your wife, husband and wife like that with the family. So ekiri, that is my story. Naye nga nkomenkereza neŋŋamba nti abaana bangi eyo abali ku street ababonaabona naye tebeeyagalira. N'ekirala abazadde abatuzaala mufengayo nnyo, bafengayo nnyo otulabirira. Wakiri omwana n'ow'omusulayo naye ng'ogendayo n'omulabako takwerabira. And another thing, abaana abaleeyo ab'obuwala, never and never give up. Make your dreams into reality. And another thing, love your parents. Love to forgive. Nze bazadde bange n'abasonyiwa bonna. Sirina gwe nanyigira wadde omu. Era nagendayo nga sinaba kulinnya kujja eno kubaawo akasanyu kajjamu kaawo nga nsomesa neŋŋendayo. Ne neetondera taata wange. Taata wange n'akaba n'aŋŋamba nsonyiwa. Nze omusobya. Ne mwetondera ne mugamba I'm so sorry. Nali nakunyiigira nakyatula. Ne mugamba naye taata nkusonyiye. N'akaaba. Nampahaaga n'aŋŋamba nsonyiwa. Nze gw'oba osonyiwe. N'anyumiza. So abazadde bange nabasonyiwa. I'm happy with it. Nti nabo bansonyiwa kuba nali nabanyiigira wadde nali saabalaga nti nabanyiigira naye nga nali n'ennaku ku mutima. I didn't grow up with them. I didn't grow up with them. And I miss that love. So kyenkubiriza abazadde bafengayo. Ba step mom sometimes mulekenga kwiguna wali ng'abo abaana bazaale buzaazi. God knew them. Bannanga abo abaana be basinga n'okubeera n'omukisa. Ffe tubeera n'omukisa kuba taata ne maama gye beeyagalira ffe tuba tetwaliyo. So I passed in such things. Naye I'm well off. Ndya, nnywa. Kati saawa eno mbeeramu n'ekikumi mu nsawo. Sibulwa kyakulya. Oba ngambe ntya. I'm free anyway, I'm free. Ndaba nga at least obulamu bwange butambula bugenda mu maaso.